Likayo nnyo mukuumulako era mwebale kwekumira ku Salt TV tukomyeyo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri eky'Omunnyo Live. Enteekateeka z'okusunsula basipiika ab'enjawulo ku district ne gavumenti ez'ebitundu mu kibiina kya National Unity Platform zitandise olunaku olwaleero era ssaabawandiisi w'ekibiina ekyo Lewis Lubongoya asabye bannakibiina okuwuliriza n'okugondera abo bonna abanaba bakwatidde ekibiina bendera. Yenna anaafuuka sipiika ekyo ekifo tokifuna lwakufuna ebibyo n'ovimba. Ekibiina kya National Unity Platform kitandise okusunsulamu basipiika ab'enjawulo ku mutendera gwa disitulikiti ne gavumenti ez'ebitundu wali ku kitebe kyabwe e Kamwokya. Ssaabawandiisi w'ekibiina kya National Unity Platform Lewis Lubongoya asabye bannakibiina okugondera bonna banaakwatira ekibiina kino bendera mu bifo eby'enjawulo ng'olunaku olwaleero batandikidde mu Wakiso. Nga bwe mukimanyi bulungi nnyo, Wakiso I think is the most strategic district in Uganda. Yes. Yesinga okubeera strategic mu buli mbeera yonna. Mu kaweefube w'okulwanyisa enkola ey'okwesimbawo obwannamunigina, ekibiina kirina foomu ez'enjawulo eziteereddwawo n'okulaba nate nga bagondera amateeka g'ekibiina. Musayininze consent forms tiboba nga bakuwangudde mu kamyufu banange tojjanga independent kubanga kiri important nnyo okukimanya nti mu kisaawe kino tetulimu fekka. Mase Walukamba akulira akakiiko k'ebyokulonda mu National Unity Platform asabye bakansala bonna okubeera mabega w'omuntu anabasiddwawo bendera y'ekibiina. Bwe tunaaba ayiseemu leero tubasaba fena tubasaba nga NSP mubeere emabega y'oyo omuntu mumusapootinga emirimu gyonna gy'anaabakola gy'anaabakola. Abantu bana be bavuganya ku kifo kya sipiika ow'e Wakiso basatu ku ky'omumyuka mu kawulo ak'ekyama kakubiddwa Najja Nasifu yawangudde ate Manyiira Isaac Muwonge n'awangula eky'omumyuka. Ekifo kya sipiika ow'e Wakiso omuntu alidde Emmanuel Akendo ye Najja Nasifu. Nsooka okwebaza bakansala ba NUP aba Wakiso district bonna awamu 85 okunteekamu obwesigwe okubanga tukwata flag ya NUP bwa sipiika wa Wakiso district. Ndebaza nnyo. Ekyokubiri nebaza abatesitesi ab'ekibiina olw'enteekateeka gye bakoze okulaba nga NUP tugenda ne kandidate omu wa sipiika wa Wakiso district era n'ekyo nkisiima nnyo. Fuba okulaba nga nkozesa office gye nnina ya sipiika ekisooka okusaavinga abantu abataddemu obwesigwa nga sipiika waabwe. Mulonzi omuntu omutuufu kuba deputy speaker agenda okusobola okukwanaganya bakansalazi bonna ng'ali wamu ne sipiika yennyini. Mu ngeri emu ne bakansala abayitamu ennakawa nabo batudde ne bakkaanya ku ky'okulekera bannaabwe kuba sipiika. Andrew Ganafa ne Ryombya Godfrey bo bakkaanyizza oluvannyuma lwa mmeeya omulonde Paul Mugambe okuyingira mu nsonga zaabwe. Our power, people power. Obulungi bw'ekibiina nga tukulembeza ensonga semasonga ze tutambulirako nga NUP okulaba nga tuvayo n'omukulembeze omu agenda tukiikirira ku bwa sipiika Nakawa Division Urban Council nga tukkiriziganyiza tugende ne mwami Ryombya Godfrey ku bwa sipiika. Eno entebe si ya Ryombya nga sipiika, eno entebe ya bannayuganda, eno entebe y'abantu b'e Nakawa nga tukulemberwa His Worship Mayor Mr. Action Paul Mugambe. Basabo ne bannyabo kye mbasaba mutuwagire. Ne bakansala b'ebitundu eby'enjawulo okulema Kinde Ssaabagabo nabo beeteekateeka okulonda bakulembeze baabwe. Kati tulinda lunaku tugenda kulonda kamyufu nga tuvuganya ne bannanga abamu aba NUP abasazeewo ku by'okwesimba ku Rema naye manyi bulungi nnyo nti obumalirivu bwe nnina n'amaanyi ge nnina mu bakansala baffe abagenda tulonda enkagamu abana nga tutaddeko ne mmeeya nsuubira era mmanyi nti ekinaava kijja kuba kirungi kubanga bakansala buli wooba nabo bamanya ani gwe baagala okuba sipiika waabwe. Olwaleero nzize okukomyawo forms ku bwa deputy speaker wa Kampala naye nga bannakampala kye balina okunsuubiramu bwe buweereza obulungi. Kikozi Rose manyiddwa ng'omukyalo omukozi omuweereza era asobola okutwala ekibuga mu maaso. Byawanduru Boni, Ola Gabriel, Chambade Lawrence, Salt TV, Omunnyo.